Bobi Wine, go for it, young man. I like your spirit. Breaking news. President wa South Africa opposition leader naye avuddeyo neyegatta ku Bobi Wine bitabuse ebya Museveni obunkenke mu State House ya Museveni bibino mbirina mu maasawo nga bweli enkola yafano kwanda boyuji ka video mbadde nsawo kampeleka like kabinga kasotambula katokere omuntu yenna eyandiyagadde kumanya kweno information ino information mukimanyi bulungi tino buli wogitambuza etukere omuntu abadada utinga manyiga Bobi Wine buli wogilakinga buli commentinga etukerira ddala eri bakadama abo abale mu kutegeera ntino Bobi Wine yajja okununula Uganda kale hajimiti walinyo okujjukiza ntino gowe nayi nebizibu namba eri awe sembe 15 mu inboxing abelenga akuyamba gowe na aine ebizibu ngoina business yo ngo yagala kulanga nafa abawanda boyuji fitandikira ku sente ntono nnyo mitwala asatu okulangira business ngogenda kola bukadde 10 iyi namba yange eri awe sembe yayo 151 awe yesoka ku WhatsApp awo belenga kulangira business yo ebelenga etambula kale katuyongedeyo na mawulire gafe galero kale olunaku olwalero omusajja manyikidwa nga Julius Malema nga ono ye opposition leader owa South Africa ono nga ya ali mu kifaananyi kya Bobi Wine nga Bobi Wine eno mu Uganda ono omusajja mugezi nnyo era nyinza okumukomparinga ne Bobi Wine oba sina kintino asinga ku Bobi Wine kozi ono omusajja abadde mu politics ngola Muhammad Nsereko naye ngono singa Muhammad Nsereko bya Muhammad Nsereko sibyesinga kuva we nalabya amawulire nga gamatino yagulira abaana mbu mu nkotinge bulungi ngambye mbu ono musajja avuddeyo na appreciate nga Bobi Wine agamba abana Uganda bambi Bobi Wine mulabire nga ddala oshegira abagambe muno tugenda kukola demonstration tekitegeeza okugenda okuwocha ebipiira abana Uganda kyekyabaleemu otegeera kyokka osobola okukola peaceful demonstration nga just ogenda tambula ndoza mujjukira saga yaliwo ku mabaati omusajja yakwata embizi n'atambula nayo nagenda nayo ku parliament fine bamusiba naye batuukeri ne bamutakuzi yayita musango ochegira bageza ko mutu yako musango ntino yuno nedembe ly'ebisolo biki nenga byaddala yayita musango zela kola peaceful demonstration yono omusajja Julius Malema yavuddeyo n'awaana Bobi Wine era nga mukimanyi bulungi tino ono omusajja akopa Bobi Wine yadde ye leader of opposition e South Africa kitegeeza kitino Bobi Wine wamanyi nnyo South Africa even olaba omusajja natuko kwambala nga Bobi Wine ayambala kofira Bobi Wine zamulaba t-shirt ya red era sign yo muyenga lutano we bati wabajiwanise eberange ya Bobi Wine ngenda kuma kumbalekera nga ayogera ku nsonga za Bobi Wine bilenga nkomawo ne ebidala go ina tana subscribing akadde kaje personalize ukateke mu olo bilenga ofuna update season na ezitukawo ku nupu wa munes mbele tukolaniza N7 NRM titwina wano updates zetutakola ki zetutakola oshegere ekintu ngekyo sowulira kana katambi bilenga nkomawo n'ebirala. Bobi Wine, go for it, young man. I like your spirit. I like the fact that you are not scared. You have been in and out of prison, harassed by old age pensioner who are supposed to be receiving pension and looking after cattle. Because he's got too many beautiful cattle there in Uganda. He even gave some to Cyril, their friends. So, go for him. Don't be scared. Go and fight for the people of Uganda. Now the old man has suspended social media because he's a coward. He's scared of a free and open contestation. So don't be intimidated. Bobi Wine must be happy that the old man closed social media because of him. That shows the power of the youth. You have defeated him already. You have pushed him to engage in undemocratic practices because he's scared of the young brains. Why inspired Bobi Wine? Go for it. We hope the Zimbabwean youth one day will rise like you and confront Mnangagwa and drop him down because he's got no future in Zimbabwean politics. Mnangagwa is not a solution for Zimbabwean problems. We need younger blood, energetic youth. Baganda bange mbalamusiza nnyo nazzi kuno ng'abajuyi b'emyoyo baweebwa ekitiibwa naye olunaku lwajjo poliisi y'eggwanga Uganda ekintu kye yakoze kyabadde kikyamu oyinza kuddira musajja mulyoyi wa myoyo ali mu kyambalo ekiri respectable kyambalo ekiweebwa ekitiibwa n'omukwata
n'omuteeka mu drone n'ekyambalo kye omuntu azze okusaba simbadde sikirabangako omuntu muyoyi wa myoyo nga bamukwata jeeke ekintu ekyo kyabadde kya buswavu nnyo era nsaba bannaddiini ekintu ekyo mukivumirire bwe mutakivumirira ngenda kwewuunya nnyo buli sayidi ya ddiini njagala evumirire ekintu ekyo abalokole muvumirire ekintu ekyo abaseveniside muvumirire ekintu ekyo abasiraamu muvumirire ekintu ekyo abaprotestante muvumirire ekintu ekyo abakatuliki muvumirire ekintu ekyo kubanga jjukira ekiri atabaala kyekirya naye yasigadde waka jo baakutte muganda waffe mu nkwata gye mwalabye yabadde embi naye enkya oyinza okukeera nga bakutte imaamu jeeke nolwekyo bwebubaka bwange bwenjagala obbawa muvumirire ekintu ekyo kireme kuddamu kubaawo naye omutaakivumirire bajja gamba kitegeeza abo ne bwobakwata tewali kibaawo mwebale nnyo mwebalire ddala kino kyengenda okukola amawanda henule gwandeetedde okukikola n'olwekyo alina akagalo kawano scrolling ogende bw'oba ng'oli naalongo scrolling ogende n'omukazi ng'oli mu nsonga scrolling ogende bino ekintu kyanono tolina okukiraba ng'oli bw'otyo kubanga kino ekintu kibi nnyo tubatera nnyo okukikola ku mulambo ogufudde naye nga gukyatambula enono z'abakiga tukikola ku mulambo ogufudde naye nga gukyatambula ngenda kukikola ku mawanda henule olw'okuvuma first lady Bobi Kyagulanyi nammwe abavumyi Bobi Kyagulanyi mwena ngenda kukibakolako nimutaddeko ne lwamasiniya kino ekintu bakikola bubi ndi wano ku lubanya gw'ennyanja ffe tubagwe tubeeka baale tukikolera ku Lake Bunyonyi naye ngero gye ndi eno ngenda kukikolera wano okitegeera kubanga nammwe nabuuza abaganda ne bangamba ngu ekyo ekintu kyeno namwe mukikola oba byanga bakiyita muwumuza mirembe kiwumuza mirembe mawanda henule ngenda kukolako kiwumuza mirembe nga nkola kenono z'abakiga ze bayita okushandaga itaka oba osala ettaka mawanda henule nakushandagira itaka mawanda henule nakushandagira itaka era okushandagira itaka kiba kitegeeza ngu bakusalasalidde ku ttaka ojja ofuneko ettaka oyingire nawe lwamasiniya nakushandagira itaka n'abalala bonna abavumye Bobi Kyagulanyi n'abashandagira itaka mbakozeeko kiwumula mirembe era mufe kubanga mwafa dda naye mukyatambula mwafa dda mwe n'abavuma Bobi Kyagulanyi temulina magezi mulinga bi walking dead yes mwabandeetedde okutuuka wano sandituuseewo nze kona mbakozeeko kiwumuza mirembe kubanga muganya okufiira ddala naye nga mwafa dda temulina magezi ovuma ota Bobi Kyagulanyi n'omuwe mangula nze mbakozeeko kushandaga itaka naye n'atawagira struggle nakushandagira itaka namwe n'abawagira Muhoozi project nakubashandagira itaka ate nga nsinzidde wano ku nyanja era nga bwe mulaba ennyanja eze n'ebisangulawo n'ebitwala egyebatwale nkyogedde kino yes nkikoze sina kyenziza emirundi gano